ensonga ey'okubiri yakwebaza Katonda olw'okutukuumira mu kuuma ddamula. Omwami ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Kattikiro wa Buganda leero lwawezeza emyaka 12 gyennyini neti tukubire Mukama engalo ez'awaggulu. Leero lwawezeza emyaka 12 nga ye Kattikiro wa Buganda leero lwennyini. Wenjogera ebigambo bino zirina ku z'omwezi 12 omwezi gwa Meeyi omwaka 2025. Lwawezeza temuyitamu wadde akantu. Lwawezeza emyaka 12 kasookedde akwata ddamula. Twebaza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri omwana wa Muteesa okulonda ku muvubuka emyaka 12. Owekitiibwa Kattikiro Mayiga tomulabira wano waali zaayo akatambye emabega emyaka 12 yali mbooko. Nolwekyo Ssaabasajja Kabaka yalonda bulungi, yateesa bulungi, yasiima bulungi okutuwayo ku Kattikiro omuvubuka ayogera olulimi abasinga obungi kati lwe bategeera, kubanga Uganda ne Buganda kati okusinga abavubuka mmwe bangi. So era nzikiriza nga Katonda agenda mwongera ate obuwanguzi n'obuwangaazi n'okwongera okulamula waaliteera n'omulala akwate, naye nga ffe nga bannabuddu twebaza Katonda omukisa ogwatuweebwa, era ow'ekitiibwa Kattikiro Peter Mayiga tatuswazizza. Ebisoomooza bibadde bingi nnyo, naye ayimiridde nga gwe bazaala ebuddu bw'abeera. Gwe bazaala ebuddu abamugumu bingi ebikutomera naye osigala oyimiridde. Bane abava ebuddu mutukubireko mu ngalo. Tutomerwa bingi kubanga era tuba tusuubirwamu bingi. Nsaba tutwala akaseera kano timuse emikono gyaffe tusabire ow'ekitiibwa Peter Mayiga Mukama amwongere obulamu ne famire ye. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tuyimusa Charles Peter Mayiga Kattikiro wa Buganda mu maaso go, omwongere obulamu, weebale byonna by'omuyisizaamu. Tusiimidde ddala era tusiima bwongerwa. Mukuume, mukozese, agenda okuwummula ng'ayina clean sheet mu Bwakabaka bwa Buganda. Era tusabira Ssaabasajja Kabaka eyalonde yasiima n'alonda Kattikiro ava ebuddu. Emyaka 12 egiyise ebigambo bingi ebibaddewo, naye Kabaka n'abeera Kabaka ddala n'atakyusa mu kirowoozo kye. Tusabira Kabaka waffe oyongere omuwangaaza, Maama Nnabagereka yongere omuwangaaza, Abalangira n'Abambejja yongere obbawangaaza, Kattikiro yongere omuwangaaza, mwongere amagezi, mwongere amaanyi, ayongere okukola omulimo ku lwa Buganda ne Uganda ey'awamu. N'olukiiko lwe lwonna tuliyimusiza mu maaso go, oyongere oddukozesa. Olwaleero ng'awezezza emyaka 12 ng'akutte ddamula, ate abangazizza obujja contract, muwe amaanyi amapya, muwe buli kimu nga kipya, atambule nga tugenda mu maaso, tugenda waggulu. Buganda ku ntikko, mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina. Ow'ekitiibwa Kattikiro Mayiga mmaze omuyozaayoza era nga nzikiriza nti obubaka buno bujja mmuzzaamu amaanyi. Agenda kubanga ddala aguma. Essaala si kintu kya kusaaga, kintu kinene. Ebitusoomooza bingi, mwe ab'omulembe omuto mwetegereze nnyo ababali mu maaso. Ani gwe mumanyiyo ali mu maaso nga tasoomoozebwa? Nolwekyo nsaba kive mu mitwe gyammwe ekyokulowooza nti ebirungi binajja buzi.